ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ عن الله رسالاته ونصله في برياته فجزاه الله عنا بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه بغنانغا ببتيبوا بلا ميلانغا السيرسي وكتيا الله سبحانه وتعالى نقب النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم معلم هذه الأمة كسيرا kakuzabana amasomero ate ntuba n'ekigezo ekyagudde mu ggwanga oba ekyagwawo ekyembeera gye muyira etambula ekyokuba nti abaana adamu yafaaluuna bakola alfiil ekikolwa ekyomulembe gwa nabiyullahi lut alaihi salatu wassalam oba kyemuyita liwat oba yemuyita ebisiyaga buli omu alina engeri gyakiyitamu mu mbeera efaanako bwetyo tukozesa akaseera kano okubaako bye tumanya ku mbeera eguddewo mu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam. bannabbi allah subhanahu wataala yabatumanga eri abaana adamu balinanga embeera ey'enjawulo wabula nga ekigendererwa kwe kuba nti abaana adamu badde eri allah subhanahu wataala. Allah nga bwe yagamba nti rusulan mubashirina wa mundhirin babaka batiisa ate nga basanyusa lialla yakuna linnas ala allahi hujja ba'da rusul baleme kubanga tebalina kye beekwasa baleme kwekwasa nsonga yonna kubanga allah subhanahu wa ta'ala tumira ababaka wa kana allahu azizan hakima kubadde allah wa kitiibwa era ye mulamuzi asembayo. Abantu obawulira ku kigambo lewa oba bisiyaga birimu embeera gye ssatu. Embeera esooka y'ey'omusajja okuba nga agenda ku musajja. Allah kyeyagamba nti innakum lata'tuuna ar-rijaala shahwatan min duuni an-nisaa, abange mufuna obwagazi ku basajja bannammwe ne mulekawo abakyala. Bal antum qawmun tajhaluun, nga muli bantu bagwagwa nnyo. Bimu ku bikolwa ebyakolebwanga mu kitundu ekyayitibwa Sodomu ne Gomora, era abantu batandika okuba nga bayita ebisiyaga erinnya eryo Sodoma ne Gomora kubanga byali byalo bibiri ebyali ku mulego nabiyullahi Lut, ng'abantu obwagaza bufunira ku basajja bannaabwe. Ne wajja aya endala Allah subhanahu wa ta'ala ويقام وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. bo bateganga abantu mu kkubo babateganga babajjako emaali yaabwe bebajjeko emaali yaabwe nga basajja nga babasiyaga ng'omujja osanga ekikolwa ekitera okukolebwa ababbi okuba nti omubbi asobola okubba omusajja n'abba buli kimu kyonna, wasangamu omukazi ate neyegadanga n'omukyala nga naawe okola ki nga naawe olaba. Ne wajja omuteeko ogwokusatu ogwekibwa sihaq oba sihaaqu abamukyala ku mukyala bakozesa instruments ez'enjawulo, bakozesa ebintu eby'enjawulo. Kati ennaku zino balina gye bayita vibrators, ziba mashini zinga zakulanga obwere bw'omusajja, omukazi agigula nebanga mashini agissa masanyalaze nebanga etambulira mu bwerere bwe ng'omusajja bwakola ki ng'omusajja bwabeera. Abamu bakozesa karoti mumanyi karoti ng'omukazi agisonseka mukazi munne. Abakozesa bogoya, abakozesa obucupa nga butaddemu amazzi agabuguma. Lwaki wabusaamu amazzi agabuguma nti afiiringe ng'alinga
n'omusajja mu mbeera efaanako bwekyo Allah subhanahu wa ta'ala azikiriza omulembe gumulamba mu mbeera ey'okuba nti abadamu bakola ekikola ekya diwa naye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'atugamba nti man amala yenna yenna omwana adamu akola fi'l qawmi Lut ekikolwa eky'abantu b'omulembe gwa nabiyullahi Lut فالفاعل والمفعول يقتل نقتل الفاعل attibwa kikoze والمفعول نقبا kikoze ki نقبا kikoze ko hukumu eri sharia bamussa ala jabal waggulu ku lusozi ne bamukasuka n'agwa wansi n'asensebuka nga wonoogamba nti bamutadde ku mapeera waki waggulu mapeera mukimanyi ku mapeera waggulu ne bamusindika n'akola ki n'agwa n'amementuka yenna akikoze ne gwe bakikoze eki ne gwe bakikoze na gwe bakikoze nga bamukase na muganda gwe gwe bakikoze nga bamukase muli watu mulimu embeera ziri bbiri embeera ziri mmeka ziri bbiri waliwo omuntu nga ye akola ekikolwa ekyo n'omuntu ng'ayagala okuba nga bakimukola ki bakimukola bamuntegedde so oyinza kyogera mu Luganda olusingako abo nga bombi basiimu era ate bonna banoonya ona eyamanyiira okuba nga akikolwa era anoonya akimukola ki akimukola neyamanyiira okuba nga akikola era anoonya gwakikola Allahu a'lam Imamu ambuuza gwe bakikola afuniramuwa tugenda kubanga tubisunsa tukyali ku tamhid niwabeerawo embeera eyokusatu embeera eyokumeka eyokusatu ey'omusajja nga mufumbo wabula nga ate akozesa mukyala we mumaaso n'emaki n'emabega rasulu sallallahu alaihi wasallam hadithi emanyikiddwa obulungi Imam Tirmidhi egamba nti la'ana Allah yakolimira arrajulu omusajja alladhi ya'ti zawjatuhu agenda eri mukyala we fi mahashi amuyite emaki emabega ono omusajja mufumba ayina omuki omukyala wabula mukozesa mumaaso n'emaki maaso n'emabega ezo n'embeera weeziri omusajja oyo abeerako laana abeerako ekikolimo olw'ensonga alese ekkubo Allah subhanahu wa ta'ala yassaawo okuba nti likozesebwa mu mbeera efaanako bwetyo n'agenda mukyala w'emaki temulaba hadith sajja wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namati ya rasulallah owange mbaka wa Allah olaba otya singa ngenda eri mukyala wange nga muyise mabega rasulu sallallahu alaihi wasallam namugamba nti falaka dhalik oli waddembe okubanga mukyala wo muyita mabega falamma walla arrajul omusajja amala okubanga agenda fastadaahu rasulu namutumya namugamba ta'ni otegeeza maaso naye nga mabega oba otegeeze mabega mu maki mu mabega aliyo amahadithi bwekyo weri fi qubuliha wa fi duburiha fi qubuliha otegeeza mu maaso naye ng'oli mabega oba otegeeza fi duburiha wa fi duburiha oba otegeeza emabega mu maki mu mabega kimanyi hadithi teri gharibu si mpya rasulu sallallahu alaihi wasallam fajamuga nti ya rasulallah ntegeeza fi qubuliha ntegeeza mu maaso naye nga ndi maki nga ndi mabega rasulu sallallahu alaihi wasallam nanga nti oba otegeeza fi qubuliha wa fi duburiha ng'otegeeza mu maaso naye mu maki mu mabega falaka dhalik rasulu namugamba nti wala ta'tu nisa temugezane mugende eri abakyala fi adibarihinna nga muyita mu kifo ekiyitamu enajisi oba ekiyitamu obukyafu oba okubalya ebisiyaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagadde tusooke tuyingire mu masala oluvannyuma tutegeere biidhni rrahman tuyingire mu ayat tutegeere Allah subhanahu wa ta'ala kikyategeeza. Nabiyullahi Lut alayhi salatu wasallam kuba nabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala b'ekitiibwa era bagezesebwa n'abantu ba umma ye n'ekikolwa eky'ebisiyaga.
kyatuuka ekiseera nkalabalaba n'anoonyereza abasajja abaagala abasajja bannaabwe nga ye mukyala wa nabiyullahi Lut alayhi salatu wassalam. olunaku lumu nabiyullahi Lut akyalibwa bamalaika kubanga bannabbi balinga bafuna abaganyi naye nga si bantu ngayo kyajja ku nabiyullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam era kyatuuka ku nabiyullahi Lut alayhi salatu wassalam. Allah kyaga nti walamma jaat rusuluna ila Luuta bwe bamala okujja abaka baffe nabiyullahi Lut si'a bihim wa dhaaka bihim dar'a qala hadha yawmun asib. amala okubanga bajja nabiyullahi Lut yabeekanga naga luno lunaku nga luzibu nnyo. wajaahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. wajja abasajja nga balingiriza ku bagenyi abazze wa nabiyullahi Lut yuhra'un nga beegomba nga beesiyiriza nga beeswanta ku bagenyi abazze mu lujja nabiyullahi Lut. era omukyala nga abagamba waliwo abavubuka abazze balungi nnyo ng'agamba abasiyazi bajje babeeko n'engeri gye bayinza okuba nga baganyirwa n'okuba nga beenyagira omukisa guno ogw'okuba nga bakozesa abagenyi abazze wa nabiyullahi Lut ekikolwa ekyebiki ekikolwa ekyebisiyaga. kuba mu Quran mulimu famire ez'emiteeka egy'enjawulo. famire nga taata nabbi mulongoofu naye nga maama mwononefu, nembera mu famire nga maama ne taata baki boononefu naye ate nga omwana muki mulongoofu. mbera mu famire nga omukyala muki mulongoofu ate nga taata muki mwononefu. siwe kiri nam nga wojja osanga Firawuna ne mukyala we taata mwononefu ate omukyala muki mulongoofu. tezo kale banga ng'ojja osanga nabiyullahi Nuh alayhi salatu wassalam ne mukyala we balongoofu ate omwana muki mwononefu. kati wana ate nabiyullahi Lut yali mulongoofu ate nga omukyala mwononefu. oba bijja mu bwongo bwaffe. kati Allah gani yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. bali bakola sayyi'at ono kitegeeza okuba nti bali bakola enkola y'ebisiyaga. qala ya qawmi haula'i banati hunna athhar lakum. bannange basajja mmwe abanjiikidde wano ku bagenyi bange mbawadde bawala bange. amanyi baga nti banaati yali ategeeza abakyala bonna abaana abawala aba ummaye, wabula yakozesa ekigambo banaat kulwokubanga ba ambiya babalabirira famire zonna Allah aba yabatuma mu bantu naye ate abategeeza nti mugende eri abakyala temujja kuba no bagenyi bange abazze bali bamalaika naye nga bazze mu bifaananyi ebyabasajja abazze okukyali wa nabiyullahi Lut alayhi salatu wassalam. haulai banati hunna athhar lakum. abo mwattu bawala bange mbabawadde. fattaqu llaha wala tukhzuni fi dhayfi. mutye Allah subhanahu wa ta'ala muleme kwogera bigambo bya bwononefu nga kubanga mwagala obbasiyaga. mutye Allah subhanahu wa ta'ala alaysa minkum rajulun rashid. mummwe temulimu muntu yenna kategeera ayina bulungamu. nabiyullahi Lut alayhi salatu wassalam qalu ya Lut qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. okimanyi naawe Lut leka tubuzaabuza toweekubya yaka. okimanyi tetwagala baki? tetwagala bawalabo, tetwagala bakyala. لقد علمت قل نبي الله له ناومني تشتويتاga قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. توابزابزا لو ناومني تشكولتي ومن تشتويتاga twagala siyaga abazze bamalayika abakyaddewo mu bubenje obwatokola mu nabiyullahi Lut alayhi salatu wassalam ku basajja balinga basiyaga n'abasiyazi bafuna endwadde ez'enjawulo n'okuba nti shaytan yabawundiranga ekikolwa ekyo hatta amanyi bagamba babeeranga mu bifo ebisinzibwamu Allah subhanahu wa ta'ala ng'ono mu kuleeta adhikaari oba okugamba nti essala ewedde oba ze kusinza Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'aweeweeta munne kabina. Mulimu tafsir ibn Kathir
nga weta munne kati munne kabina naye nga bali mu masijidi, ekiraga nti nkwetaaga, ng'ate bakikola mu maaso ga nabiyullahi Lut alayhi salatu wassalam. Ne wajja embeera endala baakolanga, Allah ogamba nti wataqta'una sabili, baateeganga abantu mu kkubo ne babaggyako ebyabwe. Baakola amadhambi agaali nga amakulu gaali abiri, omuli okuba nti baateeganga nti babajjangako ssente, yani kunyaŋŋanya peesa na maali ya wasafiri, balinga bassente n'ebintu n'emmaali y'abatambuze, ate bamalanga obajjako ebyobugagga abasajja nga babakutamya nga babasiyaga. Kiba nti mu Qur'an Karim Allah mu kuboogerako yayogeranga mu ngeri eyewuunyisa ng'akozesa alifu lil istifham, fa innakum lata'tuuna ar-rijaala shahwatan min duuni an-nisaa, mufuna obwagazi ku basajja bannammwe ne mulekawo abakyala. Allah walagamba bal antum qawmun musrifuun, muli bantu beejaajaami nnyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabiyullahi Lut alayhi salatu wassalam mukuba nabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala bagesebwa n'embeera efaanako bwetyo mu bantu ba umma ye. Essaawa ne batera okujja mu maaso g'abamashayikh byebisiyaga by'abasajja abafumbo nga balina ne bakyala baabwe. Omukyala n'ayogera ensonga nti nedda bba wange nze mwattu tayagala mu maaso, ayagala maki? Ayagala mabega. Ate ng'omusajja gwe boogerako wa kitiibwa naawe ensonga nti mu maaso eno walina engeri gye waleegulukuka, ate mabega wabaki? Waba tayiti. Omanyi omuntu Allah yamuwa siiru ziri ssatu. Owo gye bayita ano siri, oba gye muyita ano sphincter. Allah gye yakolanga efulumya bufulumya bukyafu, efulumya ennajisi. Ne gye bayita vajaino sphincter, Allah gye yakolanga eri ku mukyala, omukyala ayisaawo omwana ye eyingiza ate neekola ki? Neefulumya. Osobola okwegatta naye ate asobola okuzaala omuki? Omwana. Ne gye bayita peloric sphincter, Allah gye yasta wano waggulu mu mumiro, okuba nti emmere weba eyingidde kizibu gwe ogamba nti ogizze, okujjayo ng'osonseseeyo olugola ne bagamba gundi yakoze eki? Yasesemye. Lwaki bakuyita kusesema? Kulwokubanga tekiri nnomo kuba nti omuntu kyalidde akikola ki? Akikola ki? Akizza. N'omuntu waaba afuluma obukyafu, afuluma mu nfuluma erina okubanga obukyafu buli hard, nga tebukaluba nnyo ate si bugonvu ki? Nnyo. Y'ensonga lwaki waaba tasiba ng'agenze emmanju mu kuba nti siiru eri ekyalinamu tugamba yaddukanye. Assalaamu alaykum. Oba tuli ffenna? Naam. Era be basooka okuba nga bambala empale mwe zimuyita eza balance, baasibanga enkutu zaabwe abasajja omulengo Nabiyullahi Lut nga bazisibira wakati mu kabina, amanyuma gasobole okuba nga gakwata buki bulungi, ennajisi ereme bakola ki? Bayitamu. Eyo balance gye yatandikira. Bw'oyinza okugamba nti osiba balance yatandika mu basiyazi kulengo Nabiyullahi Lut alayhi salatu wassalam ku byalo ebibiri kye muyita Sodom ne Gomora, mu mbeera efaanako bwetyo nga basiba enkutu zaabwe nga ziyita wakati mu kabina, obukyafu buleme bayitamu. Allah n'akola gye muyita ano sphincter, ebeera kumpi n'ekyenda kye bayita rectum, ekifulumya obukyafu nga wekigaziwa ennajisi eba eyitamu buyisi. Ekiwuka kyonna ky'omanyi ekirwaza omwana Adamu, Allah yakikola nga kirina kukoma ku kyenda ekyo. Obuwuka bwe mugamba obwa typhoid, obuwuka bwe mugamba envunyu ze mulaba mu ttooyi, bwe kimu kyonna Allah yassawo obuwuka bwa miteeko mingi. Obuwuka obukuuma siiru eyo nga bulya ku nnajisiyo ifenna, nga senga siiru eri etagulukamu nefuluma wabugere butandika okuba nga buli ekyenda ne kivaayo mwe gye muyita emmeeme. Obwo obulwadde bufunibwa asi gwe bakoze eki? Gwe basiyaze. Bwe kimyukirira
ne kibanga force eri ekyaliwo omuntu bakyamuforcinga okubanga oli ayingiza obusajja bwe emabega, ate ekyenda kisobola okubanga kigaziwa ne kirebera ne kizimba munda, omuntu n'afuna piles bwe muyinza okuyita ebizimba nga wabula nga bizimbidde muki munda tezokereba, oba okubanga kizimbidde wabweru n'afuna fibroids ebizimba nga binene. Era abasawo gye bali emulago nga bakola ku basiyazi bokka, era kiriniki bajawula bagiyita mapi kiriniki. Togendayo okujjako ng'oli muki, oli musiyazi, pampa zaabwe zibeerayo nga zanjawulo ne paadi zaabwe zibayo nga zaki zanjawulo, ebiyinza okukwata enajisi n'ebyenda ebyo okubanga tebifuluma oba okubanga babalongoosa. Wekifuluma bakifunza ne bakirongoosa tufenna okuba nti force eno omusajja gy'abadde akozesa siiru eri etadde. Kati omusajja wagenda emmanju mu kuba nti osindika obukyafu, mu kuba nti ekikyayina looko kusigala muki munda, wasindika obukyafu ono omusajja gwe basiyaze, ekyenda kivaayo mu pressure eno gy'okozesa ng'osindika obukyafu bwo ng'oli mu ttooyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyo bituuka ku mwanadamu gwe bakola ki, gwe basiyaga. Mu mbeera y'okuba nti liwa ayina akabenje kanene, otudda ku sayidi y'abakyala abakozesa vibrators, ekisooka sensitivity mu bo efa, nga ne waaba afumbiddwa ng'afumbiddwa omusajja, kiri ekyuma kivibrator kye bakozesa okuba nga bakiyingiza mu bwereere, oba bogoyo oba karoti, tufenna atta feelings z'obwereere, kyemuyita sensitivity of the vagina, okuba nti afiiringa omukyuzi n'obuwoomerevu okuba nti yeegase n'omusajja. Ekirala kireeta okuba kyebayita widening of the vagina, okuba nti obwereere bw'omukyala bukola ki, bugaziwa. Bwe bugaziwa afuna mu kyemuyita fistula, oba okubanga afuna muwarabu kyayita salsul bawl, omusulo gumuyitamu buki buyisi. Ekyo kijja ku mukyala n'afuna ne kyemuyita cancer of the placenta. Bw'asindika kacupa kano mu kuba nti kaba kagumu kasobola okukosa n'abaana, bw'asindika karoti eno mu kuba nti ebangumu nga tegonda ate eba tebuguma nga bwere bwa musajja ekosa n'abaana, bw'asindika bogoya akosa ki, akosa n'abaana, amu ne bafuna kansa waki, kansa wa n'abaana. Njagadde tubisunsule ku saidi ya science n'embeera eya sharia. Watuli ffenna bakadde bange, naam tuli ffenna. Kati omukyala agazibwa, mu kugaziwa n'abanga wawo n'abakyala agamba nti nze wemba sirina musajja nkubayo amazzi agookya, ntawaza amazzi agookya okukendeeza obwagazi. Amazzi agookya ddala mu bwere bw'omukyala gamukosa. Buli wagamba nti akozesa mu mazzi gookya akendeeza obwagazi, tifenna ate ekifo kiri kikola ki, kifa. Allah yakola ng'omusajja ye obwereere bwe, emisuwa gy'obwereere buli weereega omusajja mu bwereere bwe, tifenna akabugumu kabeera wati. Allah n'akolanga ku mutwe gw'obwereere oba mu maaso g'obwereere bw'omusajja kubaako bugumu ki, ebugumu ki lingi, ate kuba kugonda. Salamu alaikum. Kima njogera mu basajja bakulu, tuli mu science, nti omusajja ne weegatta n'omukyala ne waabanga muwanvu n'abanga akoonye, kuba omusajja alina kubanga ali fuuti 6 ku 7, omusajja omulamu obulungi nga inchi 6 ku 7, inchi 6 ku 7, omusajja omulamu obuki, obulamu obulungi nga yeegolodde buki, yeegolodde bulungi. Wabula ate era kye bayita vaginal canal oba distance, obuwanvu obuli mu mukyala mu bwereere bwe tufenna era buli ku fuuti 7, nga lyebbanga eriddukiramu spams inchi 7. Era omukyala wadde olugalo oluwanvu, olugalo luki oluwanvu tufenna nga yeerongoosa, wagezaako olulongerayo asobola okukoona ku ki,
asobola okukoona ku nnabaana. Katuli mu saayansi nyine ow'ekimmemmette mubitegeere bulungi. Asobola okukoona ku ki? Okukoona ku nnabaana. Naye basaayo akaweta era bakozesa kabanga kamakansi katono nnyo kubanga distance ki nyimpi mpanvuko katono basobola okuba nga bagituukako. Kati kali akacupa ono olw'okuba nti akyamuse olugalo olw'okuba nti akyamuse bwakasindika n'amaanyi kasobola okukoona ku nnabaana y'omukyala ne kagikosa, oba bwe muyita bogoya oba kye muyita karoti. Bannafiqihi kye bayita sihaqu kwe kuba nti omukyala abaako kyakozesa ne mukyala munne naye ng'eno amunywegera ku mabeere era nga wamunywegera ne ku mimwa, naye ng'eno wansi akozesa kityubu oba akozesa kivibrator oba akozesa kikaroti oba akozesa kibogoya okuba nti atuusa ono ala alqimma ku ntikko oba muwa kye bayita satisfaction okuba nti amumatiza. Kyova olaba buli ekintu ekisukka ekkomo mu sharia hukumu eddako baba kutta busso. Lwaki? Oyo waba ku mbeera efaanako bwekyo aba takyayinza kwagala muki musajja, aba ayagala muki mukyala nga bakozesa mashini ezifaanako bwe zityo. Eri sayidi yooli gwe basiyaze tifenna omusajja ne sayidi gwe basiyaze omuki omukazi. Kati siteepu endala kwe kuba nti bakozesa ennimi zaabwe n'engalo zaabwe nga bazitaddeko obuveera. Addira engalo bbiri n'azigattamu okugeraageranya sayizi ey'obwere bw'omusajja n'azambaza kondomu n'aba nga ono amusogga waki amusogga wansi era oli ng'afulumya amaloboozi ddala ng'alinga alina omuki n'omusajja. Sheitaani ebawundira embeera efaanako bwekyo n'aba nga talina na bwagazi bwonna bwafuna eri muki eri musajja nga yeetaaga muki yeetaaga mukyala na mashini zifaanako bwe zityo. Kati ate asiyaga bafuna addiction, obuuka buli obuvaayo emabega oba omukyalo ono n'aba nga atandise okuba nga agaziwa n'aba nga omusolo gumuyitamu afuna addiction wansi watandika okuba nga wavunda nga wamusiyirira nga tewayinza kukoowa kuba nga wamusiyirira okuggyako ng'afunye ogumu ogwo ng'agesonsese oba ng'afunye gubogoya abanga kyemuyita nti oli ayina akasagazi oba muntegedde tulifenna n'omusajja ono gwe basiyaga bwe watandika okuba nga awulira obuwoomerevu obw'okusiyibwa emabega eno awulira nga wamujijiira awulira wamuwabuukiridde aba ayina okunoonya amukola ki amusiyaga. Wajjira okuba nti bonna banoonya gwe basiyaga anoonya ani amusiyaga olw'okuba mabega wagaziye n'okuba nti awulira wamusiira obuuka butandise okuba nga bulya emabega eyo tulifenna. Kati ate asiyaga ye ki kyabeerako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulifenna Abdul Fatah asiyaga omusajja ebbanga lyamala nga obwereere bwabwe yingiza mu najisi. Enajisi eyo eyingira mu katulike akavaamu omusulu. Obuwuka buli ne bubba nga bumulya munda n'afuna gonoliya. Enzikwe oba teba nziku ng'eno omusajja gy'afunye ng'abadde yeegasse n'omukyala ayina ki enziku. Wabula buno obuwuka bumulya munda buvunzaayo ne bamusonsekamu akapiira. Kitwesera ne bumulya ne butya ku kyebata prostate gland. Prostate gland yekola sperms ate yevaako amaanyi g'ekisajja. Omusajja we yeegatta n'omukyala prostate yeepika ng'agenda kuwandula sperms yeepika bwetyo neeta era weba nnamu omusajja waba ava mu sperms akasuka wala kasuka waki. Kati kituuka ekiseera obuwuka obwo ne buyingira obulya ku najisi y'oli ne buyingira mu katuliko obwereere bw'ono omusajja ne bulya paka ku gye muyita prostate gland n'aba nga tasiba musulo gumuyitamu buyisi nwavunda
yuretura nevunda payipe eyitamu omusulo tufenna bamusonsekamu akapiira ebikolebwa mulago emapikiriniki ogiyingiramu bategeera butegeezi nti ayingiddeyo olina kuba nga osiyagwa oba ng'oli musiyasi. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba mu Qur'an al-Karim innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa mufuna mutyo obwagazi ne mulekawo abakyala bal antum qaumun tajhalun bannange muli bantu bagwagwa nnyo. Ekyo kiri ku musajja akola ki asiyaga tulifenna katugenda ku mukyala akola ki saba Allah subhanahu wa ta'ala bitutaase kubanga kiyama tekigenda kubeerawo okujjako ng'ebikolwa byonna ebyakolwa emirembe egyayita abantu bagenda bikola. Kati omukyala n'okussa omukyala munne mu mood alina okuba nga amukka wansi amukka waki wansi tulifenna amukola byonna romance omusajja gyakola omukyala ng'agenda kwegatta naki naye bw'amukka wansi aba alina okuba nga amunuuna mu bifo bimeka bibiri maaso n'emaki n'emabega. Bafuna obuzibu bw'okuba nti wano emino givunda obuwuka buli oba eri buyingira mukaki mukamwa ne bubalya bogo bayita orogoyeta goyeta oba gye muyinza okuyita kino ekizimba wano oba gye bayita enziku gonoria orogonoria ekwata olanga ekwatira mukaki mukamwa evunza olulimi paka wano wonna ne wafa yavunda akamwa neno yonna era abasomanyi bakolako sajale nyabanga babassaamu emiro nga gyaki nga gya pulasitiika. Njagala mbijje bulungi tubitegere bulungi emiro gya pulasitiika bagibassaamu nga wano buli obuwuka buliddewo. Ekikolwa ekyo omuddu takikola nga ali nnomu bamanyi balaga nti kikosa obwongo bw'omwanadamu netuuka n'ekiseera nga tayina kyayinza kuwulira kinyuma na kiwoomu singa kubanga salulimi lwe mabega wa mukyala munne oba mu maaso n'aba nga amukomberera. Ate ekisinga okwewuunya amanyi bagamba bannasayansi nti asobola okuba nga abirwala byombiri kubanga ono waava eno addamu n'anywegera aluwa oli asobola naye okuba nga arwala gonooliyawo omukaki w'omukamwa n'aba nga afuna ulcers afuna amabwa mukaki mukamwa wabula olw'ensonga ono amunywegera ku mimwa nadda n'eno waki n'eno wansi n'aba nga ono afudde wansi ng'ate n'akamwa ke kakoze eki kafudde. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima temugeza nemwessa mu kuzikiira nemwetattana kubanga Allah musaasizi nnyo ku mmwe. Ne wakati gye muwulira mu masomero ne gye muwulira masomero g'obusiraamu n'ag'abakatoliki naki kyonna bo basayo just agent ab'omu n'omwana omu masomero bakozesa nnyo buluband ne apeta omulenzi gwasiiga mu kabiina k'omuki k'omuwala okuba nti afuula ekifo ekyo to be slippery okuba nti kifuuka permeable for him to enter okuba nti ekifo ekyo akigonza yakole ki ayingireyo. Era abannyo mukwano gw'obwana obuto obulenzi batera kukozesa ba agenti baba babiri omusomesa nga musiyazi n'omwana gwe batadde mu ssomero nga muki yayigiriza n'abaki n'abalala atajja n'akasente nga kawerako ono omwana wo ke bayita akawu abeerako mu kisulo amugamba ojja kujja ewange essaawa nga 4
nkuwe kwa apeta nkuwe ne ku buluki ne ku bulu bali bane ku sikola bayinza n'omuwaayo emitwalo ebiri kuba babawa ssente ze bawa abaana bano abalina basikiriza. Tojja kuddayo tugenda sura ffennawa n'abamu abaana abalenzi bayiga masturbation nga masturbation eyo agimuyigiriza munne mulenzi nga yamuweeweeta ng'akozesa bulubandi n'aweeweeta obwereere bwe paka ono bw'avaamu amazzi agazaala. Naddala kiri bubi nnyo era kiri dangerous nnyo mu masomero ga singo. Masomero gaki gasinga agabawala abasingo bo mu kola sihaaku oba okukola ebisiyaga by'abakyala bakozesa nnyo test tubes ze mukozesa mu laboratories. Test tube wanaagimanyi eba mu sayizi ki tupena era eba mu sayizi nga ey'obwere bw'omuki era kyabira okusomera erimu ku muwala yali agikozesa mugikozesa ennyo n'awulira ng'akyamuse yakozesa mangi n'emwatikirayo. Nkumwatikirayo bonna bedmaster baani bonna amagezi gabagwako babbaasa kibaddewo kitya. Niyo omu ku basomesa abakyala bemuyita senior woman yali yayigiriza abawala ensonga ezo ye yamanya ki ekituuse bamutwala mu ddwaliro lya bbeyi nebamukolako sajale okumugjamu obugiraasi oba test tubes wansi mu bwereere. Njagadde balaga Allah subhanahu wa ta'ala tazikiriza mulembe okujjako ng'amaze kubanga agusindikira omuki omutiisa. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wahum yastaghfirun. Allah tanasikiza abaana Adamu kujjaho nga bamaze okuba nti batuusa message bali message yatuuka tibannanga ebisiyaga biri haramu amu biyita bisaaniiko amubiwa erinnya ery'okulibikira nti ebisiike. Wallahi si bisiike baganda bange muttatana generation mwe ne bagamba lwaki Allah kissaako laana olw'ensonga kitta kye bayita tanaasud kitta kye bayita okuzaala. Era osanga nga musajja awasizza musajja munne era bayina sayinizi ez'enjawulo. Abuuka abambala zi ice ku matu mweze muyita earrings ne musiba ne balance tufenna otambula kati woko ng'omukyala mulaba musajja ate asize lipstick kati bakade bam yeyogeza sweet talkinga oli musajja munne atakuyita sweetheart oyo dduka ogamba ki sweetheart ogamba ki kikwano oli musajja munne atakuyita kikwano ogamba ki bebi yakuzaala oli musiru beeyogeza ng'abakyala atambula yeewoomeekereza manya agenda kusiyaga. Bakuza enviiri ng'abakyala ne bakwatira ddala paafu. Ekisinga okwewuunyisa ojja basanga ate nga bagamba tebalina baana. Lwaki Allah kikolimira amanyi batugamba Allah kissaako laana ekikola kya liwaam ku lw'okubanga hum yaqta'uuna an-nasl bo bajjawo okuzaala. Oli tayinza kugamba nti asiyaga munne ate ne baba nga balina omuki omwana ate nga ku byengera Allah bye yawa abantu ba ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abadamu bonna kwe kubanga yatanaasaluun bazaala. Oli n'aba n'omukyala nga balina n'abaki balina n'abaana. Ogenda mu nsi nga America balina ebbeetu, ogenda mu nsi nga UK Bungereza balina ebbeetu, naddala abali mu kagrupu ke bayita KKP bo bayinunamu omusayi ne bakola omukago nga bakola aqidun nikah bawo okuwoowanga kwabo okwabaki okwabasiyazi ne bagatta omusayi kyemuyita okugatta omuki omukago. Ono n'amanya nti ono bba wange n'olina manti ono muki mukyala wange. Ng'ekyajja mu hadith ya Ali ibn Abi Talib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ogamba nti la yanaamu rajul ma'a rajul omusajja tagaza ne yebaka ne musajja munne tahta ridain wahidin wakati w'ekyebikwa kimu wakati w'essuuka emu wansi wa bulangiti etya emu wa fi riwaya la yanaamu rajul
musajja tagaza mwattu n'atunula ila fakhdi rajulin eri ekisambi kya musajja munne ekisambi ezo zonna zaali hadith nga zitutangira bisiyaga bemuyita ebisaaniiko emba mwebase ku buyi bumu buli omu ayinaku ebikasuuka kiki yiye oba bulangiti kiki yiye ate temuyina sula bwereere. Assalamu alaikum. Mba njagala ensonga tuzisanuuse bulungi. Kati omuntu akola sihaaku n'akola liwaaku mu kuba nti aba ali unruly, muzungu bakiyita aba ali uncontrollable, tubifenna hukumu eri shar'i kwe kuba nti alina kuttibwa buttibwa. Kyekimu ne ku musajja ayimuka obwereere bwe ku nnyina, n'ayimuka obwereere bwe ku muwala we, n'ayimuka obwereere ku sisita we, aba asusse kwani kusenga ane danza bonna meketa bamekete mbalya boyiro nze sizannya mushariya lwaki ottibwa buttibwa kulwokubanga oba oli unruly, oba oli uncontrollable, oba osusse ki ekkomo bulwadde obukwata omutima ne bukosa n'obwongo. Manyi bagawe kibanga masturbation istimna ekosa obwongo bw'omwana adamu falliwaatu ashad. Ate omuntu omuli w'ebisaaniko oba w'ebisiyaga ate ye tabaamu wadde n'akategeera. Era bangi omulaba nga feesi agirabirira buli kaseera nga ya mukyala, lipstick akola atya, tifenna atambula nga mukazi, atambula n'abigula. Ebisiyaga biri mu bazannyi b'omupiira, biri mu bazannyi ba wrestling. Bazannyi baki ba wrestling abamuwagira mbazannyi ba wrestling akyasinza okuba nga ali wrestling akavo ke muyita kalandi simanyikani kavuka akatona akakazanyira mu bigere akasiiga n'enjala kaya kabulazo akatono akaali kazanya ne Randy Orton Rido, oyo musiyazi mukulu tifenna. Owokubiri mbasiyazi abakulu ennyo mbazannyi ba wrestling nga ne bakanyama ba wrestling bamutya. Oyo omuvubuka bwe mulaba aseka era atera okujja mu bugoye ng'obw'abakazi, aseka n'amalayo amanyi omukubbo taga tiimu abajja ababiri kuli aseka ennyo. Theory Norris barakallahu fi aina ki tunashoka manange. Assalamu alaykum wa barakatuh. Omulasoofuuka omusiyazi ng'olwedde abadde amaze okuwasa era nga wekiri ku mufumbo okubanga ate asiyaga mukyala we tekikwewuunyisa. Sigamba nti lwakuba oli alina omukazi kimugjawo kubanga asiyaga bakazi basajja bannene dda. Obwagazi buvaawo buvi ku mukyala naye oba nga budda ku muki bayasolinga yakyasinza okuba nga ayambala, yakyasinza okuba nga mwambazi nnyo, wabula ate musiyazi nnyo, wabula ate Rido ye bamusiyaga. Omukazi we yanoba olw'ebisiyaga. Kati bangi biri mu bazannyi ba wrestling, bazannyi b'omuki b'omupiira. Kati mbawo ebyokulabirako baganda bange ebitiibwa biri mu abayimbi baffe wano e Uganda nga yofuna akasente balina kumusiyaga nga bayimbi ddala ali nga nemumanyi nti bamanya wabula nga musiyazi. Kimu ku kiguruupu ekyasinza okuba ne ssente ate eziriibwako buli atya buli omu. Era nyegenyege gwe muyita nyegenyege nga muvudde mu gga nti bamalaaya baaliyo n'okwegatta okw'ekibbiitu n'okuba nti abasiyazi beesiyaga, kivvulu ky'abasiyazi bagenda bakitambuza mu nsi ezaki ensi ez'enjawulo. Wano kyali Jinja baga kijja kuddako kugenda Kenya baga kyasookera South Africa kijja kitambula ekyabasiyazi balina akasente mu gurupu ezaabula nga beeyita basiraamu
abakkiriza liwaat be bashi'a abayitibwa ba ithna al ashariya. Abo bagamba senga omusajja aba mufumbo mukyala we n'agenda mu nsonga kirizibwa muyita emaki emabega nga beesembesa aya egamba nti fa'tu harutakum anna shi'tum, tindi waddembo musiyaga mukyala wange wadde ali mu nsonga maaso eri nga sikyagendayo ne muyita emaki emabega mujja genda musomesa kibayita batya shi'atu shaitan, shi'atu ashaitan. Nebaya ne qawlu egamba senga omukyala aba mulwadde wabula nga lwo mutabani wo oli waddembo siyaga muki mutabani wo, era mu bashiya ebisiyaga si mawulire, si baki si mawulire, kamu kabinja mu bubinja obw'ekikufa era obwabula, ng'era bo si baganda baffe, bo bagamba liwa terina buzibu naddala ng'ogikola ku muki ku mukyala wo wabanga maaso agamba akulukuta ali mu nsonga ze, ali mu MPs tifenna osobola omukozesa emaki omukozesa emabega. Njagadde yonna mbagirewo olyanga oli agamba ku masala ntya nedda mukyala wo oli waddembo musiyaga manya ali ku nkola ya kishi'a, nkola ya kiki kubanga bo yahilluna liwa bakkiriza ebiki ebisiyaga era bakkiriza okuba nti omukyala wo omuyita mu maaso n'emaki. Olw'ensonga Allah yagamba nti fa'atu harutakum anna shi'tum, mugende ennimiro zammwe mungejema mwagadde, ne bagamba ne kibanga eyo aya ekkiriza ebiki ebisiyaga. Bo bagamba liwa ali halali fi kitabillah mu Qur'an al-Karim, nga basoma eyo aya ضل كثير من الناس bangi mwattu mu bashi'a kyabasukkako bo bagamba nti anedda kubanga abashi'a balina bye bakola nga n'abakatuuki babeewuunya. Wamala temukimanyi balina abashi'a bye bakola tufenna nga n'abakatuuki n'abakristaayo n'abalokola ate babeewuunya, beewuunya levo yaabwe mu bukkiriza. Bo bagamba nti okusiyaga mukazi wo tekirinaako buki tekirinaako buzibu. Kati embeera ya liwa ojagisa amasomero agali singo tahfidhu al-Qur'an bazoonoona, omwana agamba agenze kukwata Qur'an Karim n'avaayo ngaddukana n'avaayo nga takyasiba mabega ng'ate amusiyaze mwana munne ng'ate bagamba bajja kukwata kitabo kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Obadde ogamba ki muganda wange? Alaikum salam. Awakiseka omuvubuka yabeera awo nga sheekhe we amusiyaga ng'amuwa akasente, bamusiyaga ng'atuuse n'okufa ng'agendayo baseeka ne bamukola kadhikaali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndoza mbiwulira baganda bange, kati nze wasiya gye mbawa nga mmaliriza baganda bange bannattaqwa n'atwala ku mikutu egy'enjawulo, weegendereze wajjosa omwana wo ate beera nnyo siriyasi ku baana bo, si muwala si muki si mulenzi. Emuyita basinya wumani abakyaza abawali ensiko nti babasika, kati byakyuse ate babasonseka zibbogoya na bummonde naki, tebakyaza nsiko zokka, babasonseka zikaroti wansi. Anti muga sinya wumani waddembe okukwata mu bwere bw'omukyala bwamuwala. Sinya wumani yaŋŋambe tugende twesikambule buli omu asobole okukyaba enku, kati tebabakyabisa nku zokka, babasonseka ne zibbogoya. Ekyokubiri, bamaster bayita abaana abalenzi ekiro mu luumuzi zaabwe mu quarters, nolowooza nti master agenda kutuma mwana byamaki byamagezi, kumba agenda mukola ki musiyaga, ate tebamusuula mu ssomero okuggyako nga bamuwa bibiri, bamuwa ebikola omulimu ogwo, bamuwa n'akaki n'akase, n'omugoba bamussa mu ssomero eddala kubanga balungi nnyo mu kussa mu kintu ssente. So Allah tukubitegeera era tuwonye embeera efaanako bwekyo. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.